Lirano munda mu ggwanga etibwa erya DR Congo naku lwaleero litandikidde era nga bunkenke bwe buli munda mu ggwanga eryo oluvannyuma luyali omukulembeze w'eggwanga eryo gwe bayita Yozefu Kabila okukomawo munda mu ggwanga eryo mu kaseera kano ekibiina kye eky'ebyobufuzi mwabadde asinziira okulembera munda mu nsi eyo gavumenti eya Felix Tshisekedi Tshisekedi emaze okuba nti ekiweze ekibiina mwabadde asinziira okwagala okuleetawo enkyukakyuka amawulire gategeeza nti kimaze okuba nti kiwereddwa akadde kano kennyini musajja mukulu gwe bayita Tshisekedi tugafuna butereevu okuva munda mu kibuga ekiyitibwa Kinshasa. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo esuspendinze political activities ez'ekibiina ekiyitibwa Parti du Peuple pour la Reconstruction et Démocratique kibiina ky'abafuzi ekyeyaliko omukulembeze w'eggwanga eryo eyaliko omukulembeze w'eggwanga Yozefu Kabila bagenze mu maaso n'okweka nti bakiweze era nga akaseera kano kennyini tekikkirizibwa kukolera mirimu munda mu ggwanga eriyitibwa erya DR Congo tebaki-experience wabula nti bagenze mu maaso n'okuba nti bakisuspendinze emirimu gyonna tejiyinza genda maaso n'okuddamu kutambula munda mu political party ya PPRD. Kidiridde nno gavumenti egamba nti waliwo ebikolwa ebigenda maaso n'okweka nti buli ebikolebwa eyaliko omukulembeze w'eggwanga ono Yozefu Kabila nga biteeka ebyokwenda by'eggwanga ku bunkenke era nga bamulumiriza okuba nti ayinza okuba mu kaseera kano ng'akolagana n'abayeekero boolyawo abajojobya ensi eyitibwa Democratic Republic of Congo. Announcement eno oba ekirangiro kino kijjiddemu kaseera ng'omukulembeze eggwanga yaliko omukulembeze ono gwe bayita Yozefu Kabila yakajja akomye munda mu ggwanga lino eyitibwa erya DR Congo wabula bwe yakomyewo yagenze mu kibuga ekiyitibwa Goma ate ekyawambibwa abayeekera. Statement okusooka yafuluma ng'ennaku z'omwezi zaali 8 April omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Kabila yavaayo n'ategeeza nti security egenda maaso n'ogeka nti yeeyongedde okuba embi munda mu ggwanga etibwa erya DR Congo. Ze zimu ku nsonga ezimukomyawo munda mu nsi eyo asobole okutaasa bannansi b'eggwanga ero nti ebyokwerinda byonoonese n'olwekyo without delay nyina ogenda maaso n'ogeka nti boolyawo enkomawo. Yagamba nti siyinza kutuula eno gye ndi ng'ebyokwerinda mu nsi yaffe byongedde okulabika nti oboolyawo bisaanirawo ddala ebyokwerinda bibi sisobola kutuula kankomewo ewaka ng'eyali pulezidenti kankomewo tulabe engeri gye tuyinza oboolyawo obikwasaganya. Kati abantu bafadde basoobedde Yozefu Kabila okukomawo waakiri munda mu kibuga ekiyitibwa Kinshasa maybe awe gavumenti ekulembera eggwanga eryo ku magezi balabe engeri gye bayinza okutebenkeza eggwanga eryo. Gavumenti ekulembera sayidi eno kyagibuuseeko bwe yakomyewo yagenze ku luuyi lw'abayeekera ekibuga ekiyitibwa Goma gye yatuukidde mu bayeekera. Ekibuga ekiyitibwa Goma awali abayeekera gye yatuukidde gavumenti n'egamba nti ono bw'aba ng'asazeewo kujja ku nsonga za security nga bwe yategeeza ate oyinza otya okugenda mu kitundu ekiyitibwa ekitundu ekifugibwa abayeekera. Akaseera kano vice ssaabaminisita w'eggwanga eryo era minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga bamuyita Shabani Loko Bihango baba tebategeezezza nti Kabila's failure to denounce the occupation of Congolese territory by Rwandan forces and their labor allies is ambiguous attitude. Ne bagamba nti bw'aba ng'aganye okuvumirira abayeekera yawuza kimu security nti sennungi munda mu ggwanga etibwa DR Congo bw'aba ng'aganye okuvumirira abayeekera n'atuuka n'okukomawo munda mu ggwanga direct n'agenda mu kibuga ekiyitibwa Goma oyo olina okumuteekako akabuuza bwe kiba nga bwekityo bwe kiri. Kakati abakongo bategeezezza nti nga bagenda maaso n'ogayika nti boolyawo basinziira mu article namba 29 n'amakumi 30 of law number 002 of March 15 2004 ebigenda maaso n'ogayika nti biregulatinga political parties. The activities of the PPRD are hereby suspended across the entire national territory. Ebintu binne byandibadde bikolebwa ekibiina kye eky'ebyobufuzi biri suspended okwetula eggwanga lyonna eriyitibwa erya DR Congo.
tokkirizibwa kuddamu kweyita memba kakati takkirizibwa kuba lukuŋŋaana gavumenti ng'egezaako okwetegereza move zazzaako akaseera kano gavumenti era eyongera okulabika nti oba oliawo era erangirira negamba nti omuwabi wa gavumenti mu kooti eya ssemateeka munda mu ggwanga eryo ayinza okulabika nti essaawa yonna ayingira mu nsonga zino olw'ensonga nti waliwo possible violations of the legal code governing the conduct of former president ng'eyaliko omukulembeze eggwanga waliwo amateeka gagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo gamufuga kakati baagala balabe oba yagamenye atwalibwe ne mu kooti munda mu kaseera kano ebintu ng'ebigenda maaso n'okulabika nti oba oliawo bitambula mu byonna ebiriwo gavumenti ya Tshisekedi akulembera eggwanga eri mu kasattiro kati ebadde ekyattunkana kibinja ekitwayo mu 23 oba oliawo akadde kano kati ate akiraivo yali pulezidenti w'eggwanga naaba ng'akomyewo kyokka ate atuukidde mu kibinja mu kibuga ekirimu abayeekera gavumenti nno yo egenda maaso n'okuba nti erowooza nti ono ayinza okuba aliko ddiiru oba oliawo gyaliko n'abasajja bayitibwa ba M23 maybe n'okulagana n'eggwanga eriyitibwa erya Rwanda wakati mu kwagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga eryo nga bwe bigenda maaso n'okulabika nti bitambula jjukira nti mwaka 1997 kitaawe nga yafuga gwe baali bayita Kabange Kabila kitaawe yali agenda maaso n'okulabika nti mu biseera ebyo yali mu Butu Sese Seko Uganda n'eggwanga erya Rwanda bayambako nnyo kitaawe Kabange Kabila okufuna obukulembeze munda mu ggwanga erya Congo omwaka 1997 Rwanda ne Uganda bayambako kitaawe okufuna obuyinza kitaawe bwatemulwa nti Uganda n'eggwanga etibwa erya Rwanda era still baali wakati mu byonna ebyakolebwa okulaba nti asikira kitaawe mu mwaka gwa 2001 Joseph Kabila ne ku mulundi guno okusinza ku mawulire nga bwegagenda maaso n'okulabika nti gavaayo gategeezezza nti abakongo beekengedde gavumenti ya Tshisekedi ekinsasha yeekengedde egamba nti oba oliawo ne ku mulundi guno Rwanda eyinza okuba nga omusajja eyamuyise gy'abadde awangaalira munda mu nsi etibwa South Africa akomewo ewaka nga bagezaako okulaba nti oba oli afuuka omukulembeze ow'eggwanga eryo omulundi omulala jjukira nti yali president nga bwe nkugambye okuva omwaka 2001 paka omwaka gwa 2019 ng'akulembera eggwanga eriyitibwa erya DR Congo kakati okusinza ku mawulire agaliwo gavumenti ya Tshisekedi ekulembera eggwanga eryo president Felix Tshisekedi erabika ng'etidde era nga